السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Daso yaffe ekitiibwa egenda mu maaso eya Saruna. Bw'olwa mu nnyama supu agenda kuwola. Nze babuulira bitandise kati okugejja zizo kati ziri ttaano ennyukuta. Nabwe kityo olwamu supu ajja kukola ki? Ajja kukola biidhinillahi tabaraka wa taala. Tutambule wamu. Eyakatweyungako ogenda sookera eri gye byasookera. Mpozi nga wasomako ku kiri ekitabo kya Reed oyinza okuyunga, naye nga tokisomangako baaba wano walalamukko. Naam. La qa laqa okalabye. Qani tati qani tati qanitati qanitati ata 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 طباق 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 عدسها 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 بصلها 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 حاسد 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 بشارك بشارك وما هي عاليها سافلها شاطئها agamba kino ekitabo kirimu ebigambo byonna ebiri mu Quran, and that's the best. Ekyo kye baakola, it is such a best action. Wallahi kye baakola kirungi nnyo. Nabwe kityo abalimu abakiwandiika tusaba Allah ekitiibwa babaraka. Kantu tukajjeyo nako inshallah. Qanitati qanitati qanitati
فيتامى عابدات مواليا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة.